ekyokubiri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Twagala okutuusa okukungubaga gye muli naffe era tukwetuuseeko kuba ono Haji Hassan eyafudde ng'oggyeko okuba nti abadde mukozi munnaffe ku Radio Buddu. Nyimiridde wano ng'omukozi wa Radio Buddu, ng'omukulembeze wa Radio Buddu, nga mukwano gwa Siraj Hassan Magambo, ate nga mukama we immediate supervisor. So bye bitire nyimiridde wano, so bw'owulira njogera ngenda kwogerera mu biti ebyo naye sijja kuwanvuya nnyo. Twafuna amawulire g'okulwala kwa Hassan ebbanga liyiseewo nga ddene, naye nga bwe mumanyi obulwadde obuzze nga si bwakuteekamu reverse. Bwalwala bwawona, bwalwala bwawona, ne tutuuka ne tukimanyiira nti omusajja mulwadde alina obulwadde obumutawaanya, naye bumutawaanya ne bumuvaako nadda. Naye ng'ennaku z'omwezi 24 nali mu ofiisi yange nga ntudde, Magambo najja alina engeri gy'abadde ayogeramu. Nali nyambadde ebiwaawo ku matu nga nina byempuliriza, naye bwe yatuuka mu ofiisi yange ne mutunuulira nga tajjidde mu mbeera za bulijjo, ebyaddala nga tali bulungi, n'ennyanguwa mangu n'embijjako. Yakwata ku kifuba bw'ati n'agamba siraamu seewulira bulungi naye simanyi kintuuseeko. Kyekigambo kyeyogera n'agamba kansooke ngende nfuna obujjanjabi. Kati ne mutunuulira nga ggwerayo afuluma woofiisi, omutima gwange ne gukakasiza ddala nti omusajja ono tali bulungi. Era eyo ye yabadde kaali kagenderere, bw'atyo bwe yansiibudde nga mukama we, okwo kwe kwali okunsiibula. Era nkirowoozezaako ku makya wali ne ŋŋamba nti subhanallah, saakitegeera nti omusajja yali ansiibula kuba sazzeemu kwogera naye fizikale. Lwe naddamu okwogera naye namukubira simu n'aŋŋamba mu ddwaliro nvuddeyo, naye alhamdulillah nja kuba bulungi. Naye ffe nga Radio Buddu tunyoleddwa nnyo, tufiiriddwa omuntu omukozi gwe tutagenda kuzzaawo, and that is a fact. Ago gemba bulira ge mazima. Era bwe muba musuubira nti tujja kuzzaawo omuntu ayenkanankana ne Magambo, olwo olusozi gambalagala, nange kennyini bwe nakkiriza dda nti ekyo okuggyako nga Allah yataasizza, naye kiyinza okutubeerera ekizibu. Oyo gwe tufiiriddwa, mmwe muyinza okuba mubadde mumuwulira buwulizi abamu ku mpewo, naye eyo ebadde encyclopedia namba, nga naffe twakkiriza nti oyo omutwe gwe yeetisse si gwa bulijjo, nga naffe ebimu yatuyitirirako. Mpozi akalala, Magambo abadde mukozi ayeewaayo, ayagala omulimu gwe batalunda, gwe batakubiriza nti kola kino oba kola kiri, wabula eyeekubiriza. Ebbanga lyonna nkoze ne Magambo emyaka 13 nga nze mukama we, nga nze mu supervisinga, bye mwogerako ge mazima agaddala. Abadde mukozi wa njawulo era tufiiriddwa nnyo. Eggulo twadde tumwogerako, waliwo abamwogeddeko ekigambo ate nga kikakafu, naye nga sisinze nkyogera, naye nenkakasa ne ŋŋamba nti ekyo kye bamwogeddeko kikakafu. Emyaka 13 gye nkoze naye nga mu supervisinga, tayosezza butabeera ku mpewo, wabula lwa nsonga bbiri: ng'alwadde oba ng'afulumya agenze Rwanda. Era mu mwaka abadde agenda e Rwanda omulundi gumu nga nagumanya. Obutamuwulira ku mpewo gwe ng'omanya nti mulwadde oba tali mu ggwanga. Naye bino abalala bye tukola, senyiga yannumye, simanyi amaaso gannuma, olubuto luntokota, simanyi neekonya akagere, olwala simanyi balusaze bubi. Magambo abadde takirina. Kyobula babadde mukozi wa njawulo. Akalala ke njagadde mutegeere ku Hassan Magambo ono, mwe muba mutuwulira ku mpewo, pulogulaamu yange bw'eba etandika ssaawa 5 mpaka 6, mmwe kye muwulira era mulowooza nti awo wentandikira okukola ku ssaawa 5.
naye oyinza okuwulira nga by'owulira ku ssaawa ezo 5 natandise okubikola eggulo oba olunaku olulala oba wiiki namba emabega oba omwezi. Kati mu mbeera eyo Hassan abadde awulikika ku mpewo essaawa namba omulundi gumu mu wiiki, naye ng'akeera ku leediyo Buddu ku ssaawa 2 ez'okumakya n'afuluma ng'agenda kusaala asuli. Ebadde enkola ye bw'afuluma okugenda okusaala asuli nga tadda mu ofiisi okujjako nga kyetaagisizza, era ye abadde annyukako asuli nga nange nakimanya. N'olwekyo mu kufumba kyobalaba mbagambye nti tufiiriddwa nnyo, era bingi bye mujja okuwulira nga bikyuse, kubanga amagezi n'obwongo bwa Haji Hassan buvuddemu. Nga si abadde abikola, naye nga mu kubifumba eno abadde mpagiruwaga. Kale tufiiriddwa nnyo. Haji Hassan y'omu ku bakozi, ndowooza tubaddewo nga 3, tubaddewo n'abakozi nga 3 siri mu abo abakoze ne leediyo Buddu okuva lwe ya switchinga on, lwe yaggulawo ng'ennaku nga mu mwezi ogwokutaano omwaka gwa 2001 2001 mu mwezi ogwokutaano, era babaddemu nga 2-3, era tubadde nga tubakuba olube fe abajja oluvannyuma nga tubaga nti bano be basitula ebyuma kwe twogerera. Ebyuma bwe byava ku mmotoka nga tusonga mu Haji Hassan ne mukulu Kobe George William nga tuga nti bano be basitula ebyuma kwe twogerera, nga tubeewaanirako naffe, naye nabo nga batwewaanirako nti singa tetwabisitula temwalifunye kwe mwogerera. So nga leediyo Buddu tufiiriddwa nnyo. Mpozi mmwe abatudde wano, kino kye njagala mutwale ku Haji Hassan, naddala mmwe abagenda okuyimirira nga mufunye wuzu nga tusaalira Haji Hassan. Muwaako obujulizi nga muganda we, nga musiraamu munne. Haji Hassan nkyogera kati gwakusatu abadde musiraamu ddala, ekyo nkiwaako obujulizi. Haji Hassan abadde musiraamu ddala. Allah musaasire. Okumanya abadde musiraamu ddala kati eno ebadde experience yange nga nange sikimubuuliranga. Bwe mba ntudde bwe nti mu ofiisi yange oluusi nga ndi bize nnyo nga sitegedde nti n'obudde bw'esswala butuuse, nga ndabira ku Haji Hassan nga bwe mulaba ng'ayitawo bw'ati n'agenda mu kufuna ewuzu, nga nange byenkola nga mbireka, nga nange ngoberera nga nkole. Oyo yabadde Hassan ku ddiini ye. Era nsaba Allah ow'ekisa ekingi amugaziirize entaana ye, amusonyiwe ebyasoba ng'omutonde, ayimirire ku ekyo kye njogedde, obutagwa swala amuwejjana. Ate baseeka bajja kubagamba nti obujulizi obwo bwa ddala, nabbi yagamba bwa ddala ffe bwe tubuwa ku muntu muganda waffe ng'oyo. Kale n'olwekyo tufiiriddwa nnyo. Saagala kuwanvuya bigambo byange ku Haji Hassan kuba obudde bo bwebwo, naye nina mukama wange ajja kubabuulirayo akagambo. Sinze mukulu ku leediyo Buddu, nze ndi programs manager, naye tulina general manager, simanyi waatudde. Mukama waffe ow'oku ntikko taliiwo, Dr. Ronald Segawa. Twamubikidde, yanyoleddwa nnyo, era abafamire yabakubagizizza nnyo, n'ayogera ebigambo. Baali baŋŋambye eddoboozi eryo weeriri wano bajja kulizannya, naye yayogedde ebigambo bye simuwulirangako nange ng'ayogera ku mukozi. Yagambye nti omusajja wange abadde tayomba, ng'ate nakyo kituufu, abadde teyeemulugunya, abadde omugumiikiriza. Tufiiriddwa nnyo. Tasobodde kubeerawo wano naye nga yandyagadde olw'emirimu emitongole gye yasangibwa ng'ayina, naye anyoleddwa wamu naffe. Omukyalo ono ye Namazire Tisha
ye general manager wa radio Buddu mukkirize ayogere nammwe ebigambo 2-3 oba oli awo atuuse n'obubaka bwa managing director nenga mukalimage Assalamu alaikum. Mwebale kujja okwerekera mukwano gwaffe muganda waffe Haji Hassan Magambo. Tuli beesiimu nti muzze nga tuwerekera mukwano gwaffe mukozi munnaffe omuwabuzi waffe mu nnaku ennyingi tweyanziike. Amannya nze Namazi Letitia, nze general manager wa radio Buddu, nga bwe nali nzize mu 2020 Haji Magambo yampita n'ayogera nange ng'omuntu nti byonna nambuulira radio bwe yatandika omulamwa gwe yaliko emboozi zonna ze ng'azituwanga mpola mpola. Magambo ye muntu abadde nti olw'okuba akusinga emyaka takuyita mu maaso nedda, era bwe wabeerawo ensobi ebaddewo asobola okuyita n'agamba oba singa tukoze bwetutyo ne mukikaanako oba ne mukikkiriziganyako n'obigaana byakugambye oba n'obikkiriza ate kyonna ky'oba osazeewo nga kyekyo. Bw'oba obigaanye byakugambye talemerako kiba kirungi n'ayogera kya mind ye. Magambo buli omu abyogedde, ebisinga byonna byonna mu butuufu babyogedde. Magambo ye muntu ayagala omulimu, abadde ayagala omulimu gwe. Kyova mulaba ku Sande ewedde yeekaka najja ne tumugoba n'agaanirawo ng'agamba nja kukola ndimu akangubaguba nsobola okukola, nga ndowooza ayagala kusiibula mmwe abawuliriza be, kubanga era ebigambo bye twazannya ekiro yabagamba eno yegireebe eno sisuubira nti naddamu okukola paka we naabeera nga Mukama akoze eki ansusiizza nga mugonvugonvu, naye ng'abagamba nti bwe mutamuwulira ku Sande eddako mutegeere nti ali mu recovery, nti Mukama waasalirawo nti kati oteredde bulungi komawo adde. Unfortunately Mukama teyakoze eki, Mukama ye yasazeewo bw'ati nti Magambo ku Sande kwennyini kwe yabadde alina okubeera ku mpewo, oba ke twandigambye nti Sande ejja ate kwe yasazeewo n'amutwala. Magambo abadde mwesiimu, ye muntu abadde ayagala radio Buddu. Bano ffe abakozi si bano kubanga nange ndi mukozi, ffe abakozi batulamuza buli kaseera wabeerayo era radio station ekuba ekubira kunyonyoogera, naye Magambo abadde nga ye ayagala radio Buddu, nga ku radio Buddu kwe yasookera nga bwe yagiggulawo yali ayagala era afedde ng'ali mu radio Buddu. Ebigambo by'okwogera ku Magambo bingi, naye engeri gye tulinayo ko obubaka bwa MD kankomaawo. Tweyanzize nnyo, tweyanzeege. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tebannakuba bubaka obwo mukkirize mbalageyo abantu babiri. Omu badde mubuusizza maaso naye nanzijukiza n'aŋŋamba nti tulina omukulu oyo atudde awo ne mukyala we mu ssaati ey'obukuubo. Omukulu oyo ye